that day that n'agenda ku kalina waggulu went to the ne upstairs yeekuba ekigo n'afa. and fell down his life. Waliwo ow'emukono There's someone in the corner eyakebeza omwana also went for the ne healing. bamugamba si wuwe, It's not yours. n'atandika okulwala n'akogga. He went and then Ate ekyewuunyisa what surprised me, omusajja omu yakutte omwana we this gave my food amufaananira ddala who resembles n'amutwala ku musaayi wano e Uganda. took him for the Ekyuma ekisooka ne kigamba si wuwe. and the machine Njogera said, kinawulidde. I speak N'amutwala now. mu kyuma ekyokubiri The second machine nate ne kigamba omwana says it's not yours. si wuwe. N'amugyawo n'amutwala mu Agakana e Kenya. Kenya. Ekyuma ne kigamba omwana wuwe. And the machine N'amussa mu ddwaliro eddala e Kenya. took another Ekyuma part ne kigamba omwana wuwe. away. Oba yamututte ne South Africa Even in South ne Africa, kigamba wuwe. Nawulidde nti akulanyiga mutwala he's trying to ndoza mu America. in America Mukama to yebazibwa. prove. Kati ayagala okukasa Uganda He wants to prove to Uganda nti ebyuma bya Uganda ebimu byogera ebintu ebitaliiyo. that the DHS Simanyiwa lwaki are not Uganda good. egenda fake ebintu olina ebintu ebiri fake. I don't know Fake what's wrong with things. Uganda with Kati these simanyiwa things. ebyuma ebikeberwa bya mu China ebyo. I don't know what's wrong with those machines. Mukama yebazibwa. Haleluya. Amen. Era olumu nayingira ku mukutu gwaffe ogw'abasuubuzi I was speaking on one of the Kampala Rice Traders. in that group. Ne bagamba mugume. This Bw'okebera omwana ne bakugamba si if you go to si the enkomerero end, it's not y'esimanyi the kiruma. end. It's not the end. Naye okwetta But in yourself, okwetala kiba kibimu. it's Kati bad. omusajja eyetta Now the man who singa sees kizuulwa if this is ne covered, baddamu ne bakebera they check again ekyuma ekituufu ne kigamba nti omwana wuwe and says the child is his. ofiiridde bwereere oli muvubuka muto You take ofudde mu nfu ey'okumi in that pain ey'okuswala ofiiridde mu mwana ofudde mu kizimba okudde wansi. from that upstairs down. Mukama yeebazibwa. Amen. Haleluya. Amen. Kati ebyuma Now, bikola ensobi. the machines do a lot of these things. Ebyuma bikola ensobi nabyo. The machines do a Omwana lot waffe of gwe baatuleetedde things. The one they wa brought plaza us for the plaza. twasaze omulamu wange omu yaŋŋambye We decided nti musumba omwana ne butamutwala ku we need to musaayi. not take for DNA. Era ndowooza tulina endowooza eyo We have that mind ey'obutatwala mwana oyo ku musaayi. of not taking that point. Mukama yeebazibwa. Amen. Kubanga omwana Because that point afaanana daddi we, resembles the afaanana father, muganda we. resembles the brother. Naye But abantu bedda baakuzanga abaana people don't employ Nga this siba. when they're not ate there. abaana abo oluusi ne babafuukira ab'omukisa. And they became a blessing. Abamu to balina them. okukitegera akitegedde naye baalina omutima They had ogugumiriza. that persistence. N'abuza omwana They raised those nga children si wuwe. when he's not there. Mukama yeebazibwa. Amen. Omwana oyo n'afuuka ow'omukisa He became a blessing mu bulamu bwe mu famire ye. in the life of the family. Haleluya. Amen. Kati ffe twasazeewo We decided as a family. omwana okubeera naye. Simanyi oba tulifuna ekirowoozo I don't know whether we shall get it. tumutwale twasoose ne tukijjawo. It was abolished. Tusooke twanirize omwana We welcome tumwagale them. We love him. tumulage laafu. We should love him. Bamutukuumidde for 19 years. 19 years. Ejjawe yamukuuma. When the Maama grandma bw'aweereza akasente sending bw'asoma. some money even Mukama yeebazibwa. Amen. Haleluya. Ate nga Plaza Plaza. omuntu yali amulabyeko. Ekyewuunyisa yali yeegaana omukyala. He was announcing Naye mu kumwegaana but in announcing, yeerabira n'amugamba Namagembe va wano ogende. Nama give me get from here. Kati omwana n'agamba Hey, mami dada akumanyi n'erinnya. he knows you. 19 years. 19 Naye ng'erinnya akola ki? But he knows the name. Alimanyi. Kati omwana yafunirawo kakafu nti wano weewaffe. This Omusajja wadde yeegaanye naye bansaala wano. Olaba amanyi ne maama erinnya. Ekitegeeza maama talinimba. the mind Ono ye taata wange. is my father. Yeekasa bwekasa. It's just Abasajja tumanyi okwekasa. sometimes men we know how to Nga tulina pay ssente. when you don't have money. N'otyo obuvunaanyizibwa. You feel Wake us. responsibility. Ogaana omusaayi. You pretend to denounce your blood. Mukama yeebazibwa. Amen. Kanzireyo ku DNA. Let me go back to this. Malirize nga yamubuuzizza. And Muŋŋambe njogere ku DNA. Nze ekirowoozo ekyange kye nnina. my thought is Gavumenti yandibadde ekola nnyo the government should work hard n'eteeka ebyuma mu malwaliro. to put machines in the hospitals. Omuntu bw'aba azadde omwana If someone gives birth, bwe kiba kisoboka bamukebere.
if possible, nga yakazaalibwa. they have been a test. Bamukebera nga yakazaalibwa After that being a test, tekigenda kukosa, it will not harm. tekigenda kukosa nnyo omuntu It will not harm okutuusa okwetta ng'oli bwe yakola, reaching this into death. oba okulwala ng'ono omwami w'emikono we yatuuse Maybe n'alwala. falling sick like this gentleman. Kubanga omwana oyo batulina ky'omutaddemu, You've not done put anything, tonnamuteekamu. you've not yet invested. Mukama yeebase. Amen. Kati singa gavumenti efuna ebyuma mu malwaliro, If the government can put proper ayagala machines, okukebera n'akebera, atayagala if you want to n'aleka. test, you go. If you don't want to leave, Mukama yeebazibwe. amen. Naye nze nga nze As abaana abange sibakebera, I will never take them for granted. ekirungi abange banfaanana, They resemble me. naye wadde singa tebanfaanana, Even if they don't, sikebera mwana, I can't. sikebera, I can't. sikebera. I can't. Haleluya! Nze nkulizaawo nga bakula. Let them know. Mukama y'alimanya. God knows it all. Saagala bintu bimmenya, I don't want saagala things. bintu bimalako mirembe. I don't want things. Era buli muntu awulirako omutima gwe munafu. Everyone who Olina feels omutima your munafu. heart is Tokebeza mwana. gone. Muleke abeera awo. Leave him there. Gw'okuze mwana. He just raised the child. Gw'okuze mwana wo. He raised the child. Somesa omwana. Educate. Waba nga tewali muntu azzemukira If ebyo. no one has Omukyala ever takugamba ekisibo okwokuza mwana. Mukama Raise. yeebazibwe. Gwekola ki? Kuza mwana. Naye But kyemanyi ffe ng'abalokole. what I was born again Ewaffe eno tebiriiyo nnyo. is not here in this. Abakyala baffe Our women, ndowooza 95 ku 100 95% beesigwa. they are trusted. Si kyekyo mukulu Jude Mr. Joe, oli ayongeddeko agambe 97 ku 100 beesigwa. they are trustworthy. Haleluya! Ye kati nze ntandikira okugamba gyali yanditutwala mwana kusa. We are taking someone today. Era ajja kugamba bugambi gwetwala. You take, that's no problem. Gwekola ki? You take. Gwetwala. Mukama yeebazibwe. Nze nga nze abange sibatwala. I don't take my children for DNA. Okujjako ojja n'onneesibako If nga you sikumanyi. come and I Nga don't know sikumanyi you, sikulabangako. I've never seen you. Sibeerako naawe awo nga nkutwala. By Kubanga awo ekireeta amazima what brings the truth, kirina kuba ekyo. it is Awo a test. nga wabudde n'onneesibako nga sikumanyi. I don't know you, you still know that. I Mukama take. yeebazibwe. Amen. Abaana baffe be bawadde obutwa Our children were poisoned mu at school. ssomero erya Nakanyonyi SS Nakanyonyi Secondary School. gabadde mawulire mabi nnyo, Sad news. gakwasa ennaku, Pity. naye simanyi kiri mu Uganda The kubanga was in Uganda. amasomero gazze gookebwa omuliro. A big band Kati ate wuuno bano baweereddwa obutwa. were poisoned. Era ffe ku ssomero eryaffe erya King David At our school, King David, tugenda kuba n'amateeka amayitirivu. we are going to have very many rules and regulations. Ngenda kuteekawo amateeka nga mayitirivu. Very many rules are going to be in this. N'omusomesa nnyinza omugaana okuyitaayita mu ffumbiro. Even I may refuse this Effumbiro ne liba teacher. lya kuuku Only the cook nga y'abeera mu ffumbiro. will be there. No one. Kuuku okuleeta mikwano gye ne bayita mu ffumbiro. Cook bring in the friends. Ebyo kati byavuddewo. Mukwano gwe akoma eri bw'aba akwagala akuyite Your friend stop akusanga ebweru si mu ffumbiro. not in the kitchen. Amafumbiro g'amasomero kati galina kubeera very strict. They have to be strict and protected. N'emmere gye tugula abaana baffe gye balya Even the food that we eat erina okuba nga yeegenderezebwa. has Naye to be protected. kyemmanyi eyo teyabadde mmere yaguliddwa was mu dduuka oba mu sitoowa. Ekintu ekyakoleddwa omuntu ow'ettima It was done by ng'akikoze bukozi n'agenda n'abaako ne kyakoze did something mu wrong. bintu bye babadde bafumba oba kyayi oba mmere oba nva n'ayiwamu. The poor was there. Naye kyabulabe It nnyo is nnyo bad nnyo. and dangerous. Era ku King David tugenda kuba beegendereza nnyo. Abazadde baffe mwenna abali wano All our parents, tubakakasa we need to tugenda kuba we are beegendereza going to nnyo. be so keen. Omuzadde omu yasagestize tufune ne kamera We should tugenda get zifuna camera. We shall get them. nazo tuziteekeyo We put them there ku ssomero. at school. Era nsaba n'emikwano gyaffe Even our friends, aba St. Noah our friends, nabo mbasaba I also request you
nabo babeere beegendereza Also be kubanga lino essomero lituliraanye mikwano gyaffe abantu abali wano abamu basomesezaawo abaana nange nasomesezaawo kati tulyagala libeerewo tetwagala bizibu bifaanana bwebyo kubanga bijja mu masomero gaffe ne nafunye ekirowoozo nzingaze ewange n'asikaali simwagala kuyitaayita mu kimu oli atuuka ekiseera ng'anyiize oba ogenda mugoba oba ayagala kwegoba oba alina bantu baba n'ensonga ez'enjawulo ng'ali omwo munda bayibuli egamba nti omulabe anaabanga wa muntu nayita mu ffumbiro n'akikola ng'abalimu mukama yebazibwa kati bw'ojja ku King David n'osangayo amateeka amangi togamba nti twatandise obugezigezi ogenda ku sentino wano osanga bataddeyo amateeka gaabwe gavumire tuprotektinga abaana bammwe bulamu bwabwe tuli wamu kale mukama abafeera